Msikana bya nyanja maniba gano bako gekadakata nezinga fulime 10 abana bali nenga thena ibadindira ku maliba enyama yo mutatenge mu obuzibu fe bagitulisa nako tetanga twanya kwoteko kujirya kati wakeranga ku machya naga mimi nataka kunyia damu wewe kuja hapa akube kisipi aita mistiri nataka musayi agukozise kunywa nateka mu amazi nayi girate nigugira nanya mu kikobo misiri niswane za maje bagita misiri aja mire kuwa muzuri tekaya kutumia damu wekwenda kauko yaza atambuza amaguru abiri otambuzaga n'olubuto lwakonga kwotadde ne umuzanzeka we umuza weka sinza kwati bampumuza no biva ngatiriginya jange nana sinaka ekyasinga okutiriginya nali wangaliddeyo kinana mu munana nali badde mpangalirayo naye kati abasajja batandika bali abasajja abanyino nkoto kutanko tugeya tobusajja bugana bwatere mbuna tebasoma tebujja kubeera nabo kati naye sasoma kati ati mbe nkole yoki ngani yasoma nagolo kutafuna ngalanka kutuko kuja jeno akwaba couple sergeant kwe bakoma nyeru akite mwasoma era mu twali maje ko kusoma kwali kogedwako tabo kadoge mali bwe bamaliriza oba ali okuliridde dda yosome neka watebereza musajja wazo kwada ku muntu oba se batoseko kali gwo musomesa nakukameninga ati akujemo mulamwa omulirize wafuna namba enamba na yingi funye ti muzeyi nga akola olukungana bali ne Moses Kigongo Moses Kigongo yayoge kigambe eki ati bane banansi banamaje toluganye lero muntu yesale eki egezi gotwaje nasana gotwaje kachiri gotwaje bake gotwaje wa biganyi nekira mtafunge mudomo yake tabali abagezi gento kutawanika twaina fane wafubuko yali wezero bweyo nga tuyunga yunga mu tuliko nekinna magoye aga ni mwategedde tukwate lino no kwata tutambudde baje batu bazafa mute tumanyi nayo bati kwatete tulumanyi tukoma kumanye no nakase kwanga muje twatuwanga yeri obutaka bwaffe obwabajjajjaffe tuyinga lukola tuyinga lwatuwera tulemereddwa twatukakalwa kitagayaza netugwa mu adoyi natukuba natuwezako program entufu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Atwabo mulungi tukwaniriza nnyo nate wabale kubanga otwegaseeko tuzze okwongera okubanga tuwayamu ku nsonga z'abazirwanako era nga mu kiseera kino nduwa ne Mende Baka okwongera okuwayamu ne veteran. Mwattu nno mbadde simanyi nti eno eriyo abalwanyi bangi naye abalwanyi ndowooza kumpi buli mu kitundu naddala mu Bulemeezi oba mu Luweero Triangle mujjudde balwanyi ate nga baali basirikale ddala emundu bagikwata so tubasinkana ne tuwayamu ne tulaba embeera gye bayitamu gye bawangaaliramu ate era n'okwongera okutunyumiza n'owulira oli nti yasalibwa ndi bamusala olubuto ng'abali abasirikale bawakanye baagala kulaba mwana afaanana atya mulenzi oba olina ebintu ebifaanana bwe bityo so y'ensonga lwaki bakade baffe bano tubaleeta ne bagenda maaso n'okubanga batuyisa mu mboozi eyo weewaawo neegatiddwako omulwanyi omulala nate gwe ngenda okubanga mpayamu naye nsanyusa okulaba ow'ekitiibwa amanya agenze Serwanga Katumba. Serwanga ampangira ku kyalo Ntinda. Serwanga Katumba. Ntinda waawa. Waawano Bubaka. Mbuuliza ku bannayuganda batulaba. Baseruganda ne Aboluganda mwenna sanyiso okubalaba mujye baliko mujye balire ddala. Naawe oli mulwanyi? Yes. Njagala weeyanjule. Nali mulwanyi. Wali mulwanyi. Manyi
fe abalwana bonna tubayita balwanyi oba wali mulwanyi naye nga walwana tugamba nti oli mulwanyi okutwaliza wamu. Bw'atuli ku ddaala ki namba ki wayingira ddi tugende mu maaso. Nze okusooka okulaba abayekera abo kinamu ebiri gwali mwezi gwa kusatu twali tunywa caayi kawungeezi awo abasajja banna ne bafutukira emmanju n'emmundu zaabwe abasajja baali birowooza baali baayo abasajja baali Idi nabe n'emmundu zaabwe gifiri. Muzeeyi ne yeekanga nnyo. Muzeeyi wo bwe yeekanga ennyo yamugamba muzeeyi totya njala etuluma abasaba ekyokulya muzeeyi n'awa emmere kati yali temaze tulina osukuliri bujuuka eyo nagenda atema ettooke ate bali basuuliramu bwe bagefuka bw'omukwano waki awaka nga batukwata budde bwabwe nga bagenda nenkera batubakawungeera nga bakomyewo bafutuka manju bafutuka nga bujuuka eyo bajja mubematamba bamanya nga etambazi zibatambulamu kati waite ennaku 3 muzeeyi n'alwala olume lwakibwatukira tunzika mwezi yalwala n'agenda enamirembe n'alwayi bwatyo kati ngenda okumuno enamirembe ng'afudde olwo nga bayiye abakyoli ewakiseka kwele nkuba yatonya nnyo akati tumutadde mu maaso tumuleeta naye nga yakutukira ku bululumu kati amagye g'obote gatubuuza temutambika kwa gaali tabulembe gali bava ku mmotoka akati yali avuga emmotoka nanga yafande tulwana mugonjwa tugenda kupeleka ku hospital kati ngumuli yali afudde ng'akaanula bwati amaaso nanga mwendeeze gaali tujja tukuba nze nga tumutuusa yasobola lumu okwolwo era nga tumuziika yatuba twesazaffe era okusajja bazijje bagiramu nga batuuse nga batukubagiza ku ssaawa eyo naye nga oba neesogga ensiko naye nga nze ndimu ng'omukulukulu bannange bonna bato maama ffe yali tuli abaana 12 olutwe lwa 13 ansiriikirira ali ku olwo wakati w'omuluka bamitanga Kabunga omusajja bamuyita Musoke yavanga eddambo ebugoggo alina akabundu kakasiba mu kafaliso oba kali nkayinkyemu tetumanyi aleeta mundu ava Bugogo ajja Haji Kimungu kudda ku Mweso 12 nezimwezaayo kumakya nezimwe tebakka akati bakwata omuluka bajja bamuleeta oba tasokola kupasa kusaba bulodi block okukuma bali kalioboka satumula bali to omusajja bajja bamukubimiga sasa bakubalimu bakulemu kofe omusajja musoko ono babadde muyeekera nga atwede bwetesi nga bamutwala eddambo bamanye kibamukola babamuta batebamutta awo tetwamanya amusoke enkera ngadde enkera walo atusanga tuli ku road block abatemaza tukusala bwa tunyanywamu abuza bakyabala okuyingira kofu we tuli nga twatuwandika tukamazo abamalo tuwandika ati nga basajja bakayiira bagira mu bimonoka zali basogani ngejja kati kunkwalika basajja bonna bafudde waliko mugezi chifu munge Semwanga nomulaba yali ani bajja bajigoberera basanga bali ate nabali batukubira enjiri iki yawe nisine katubaraduka gutoduka ofe tulinda kiwalo etwerokere ettale tusika tudda akawungeeze tukawaka atuwa tuyonga 79 serukuwa ekitiyo yabamanyi nga batuuse bajja ne Musoke nga batwandika ne muto wange mutowe kati ye mugenzi tuwandika batutwala ddambo ese Musoke yali akolera ddambo akagaba kaita kamujogejwe kala wansi bugoggawo batulenga tulenga tujja tukume ekiro emisana bwe tutyo walengera nga gotwele batwe tukumana migo nejjambya zaffe wagenda okole omuntu ajja namwe nyima uko wali kwa nani kali wagenda okulaba nga tazze bulungi ne mumweralikiramu manyi basajja biseere bagone bano bayitanga bayusi bobote aba youth otyo batambolanga nnyo ekiro mpola olutonotono nange batukeeraawo atenkera waalwo omukyoli ng'ava kiri ng'ayingiza amasasi batandikira ddambwe kali batandikira eddambwe nga bakuba Bugogo bateyo abantu 2 mu kiberenge
n'omulala bamuyitanga taata wa Serwanga Magato. Waliyo n'omuwala yali omukiga be bantu basatu nga bakyoli baddayo. Kati wayita ennaku 3 Andrew Kayiira ng'alya n'ebyokulwanyisa omwoyo guli gwani mufunda taata yeneko emmodo ezaali mpitirivu masefuya biki byonna emmotoka egwa mu bbongo tukali lubuloka twaba okula emmotoka ebadde ejja evumidde emmotoka ebadde ejja evumidde eyo kikiriza mu mugga kumbe eguddeyo nga bajja ku bantu be baali balina baliko abakuba amasasi baali bana nga baliko kambikajo buno obukajo obwa sukaali gulu nga babakweka kati ng'abamu bavaako nga bagenda ku 14 bakuume mukyali kakiri gyabuguutanira kali musuka agenda okuva ebugogo asange emmotoka y'emundu eri muki ebbungwe bazikwesekweseeko nebakwesekweseeko kati nga batumena ku road block tukunganye emmundu kati ekiseera ekyo omusaayi bamuyitanga Matiya aliwo ekalongero ng'alina pijoti nga basomberera mundu zigenda muntu ana kati bwe tuwanyisa emmotoka evombo n'ekitange yagivuga Museveni afudde kyajjamweko kasiimo nga bali bamukwekawo emmotoka baisano zigenda mwemu n'ekitundu yakawungezi kati tusotinga emmotoka mpaka Kakonda tutuke Kakonda ffe baatukomya negenda muntu ana tutamuze gwefe ne tukomawo tinkera walo omukyoni naloka ayiika asuka ajja ayingire ebbungwe ng'amutya tuli eno waggulu eno naye ukola olwayingira bbungwe muli atokota nezikiriza n'ekiwojjolo nesuka egabanya nekwata eridde akaliba katantinde kugamba nekuba mpaka ku kitoogo awo netudde ebujuko ku kitoogo abayita abayekera abayingidde obuyekera netwangera okumala olunaku lulamba badde akawungeezi kogoni ukomusoke mwategedde tudde mujegeje tugenda eddamba wali ku kitoogo waliwo bataddeyo bwandaki naye ng'emabega eri waliyo kyekimotoka waba bakirutinga mwakaki naffe gye tuwangaalira emundu etokota kati tuba tuli awo wayitawo ennaku 3 baava ssemoto okujja okuba kakiri kakiri we bamukuba essaawa kale bakeerewa bamukuba essaawa noweza nga obudde bugenda kwera 12 n'ekitundu kati ne bataliza eno masuuliita ne bayitaliita naddangira ne balekera maini yokka gye baakwata kati we tuli eyo essaawa zaalinga 5 oluka oluyita mu mugaawo Nakindiba n'emmundu zikka wano zikana kati olufe tutudde eddambwe eba ewera saa 8 saka yiwa omwana omukoleya bakoleya bapankiza amajja amakoleya bwali bumpimpi buligita bukanyuga mundu weekutula nebutukuba nebutwala katera ekiziba nebuyingira kati buyinga wansi awo kulidde nakagga ligenda enampunge wali omusajja bamuyitanga Leveru nga nente mu faamu ye nga bajjayo nte nga babaga basefa batamanga nabyo kati tuba tuli emitala nga tamu enyooka mukumuka gunyooka twala nakasaya bakatanga kanyasiyo nyasiyo nga tatira kikompola ekaya yakikwatanga ati yogenda okwesima tibatu yagwa mu sefuliya saka watuweta emisinde tukuba emundu ey'enduulu ennuma etubakoma yakamuli tutwala ennyama tugitwala emitala okatala ekizwa twagiye tukatala ekizwa ng'obusajja bukomye bulinga bukolwa olwo tuli awo zigakwera saa 10 nabbi ezakawungeezi ekyaleeta obuzibu emundu ezali ku bbeesi ez'amaanyi eziggwamu amasasi ate ne batuyanira awo okuduka emisina ogenda okuyita gundi wano Kabaale okudda bagende banonda ebikwanisa ekanyanda mundwana babituuse essaawa eki naye ng'obusajja buli eno bugumbe busoose okutyayo eno bulenge eno twetala kazibaziba essaawa emu n'ekitundu omusajja bamuyitanga Lubuto olwa yafulumawa kati agenda okubotoolera ku ddambwe watandika ku mayumba awo kuma abasajja bagudde dde okuva eri mu kasitenseni paka ekitogo ekikoma Lubuto nga bamukwatako bamuyingiza bukulankani front akati gundi Katabazi yani muwandaki akuteera emugi
kati eno waliyo simaye gundi olina okufa yafiira waawo kubanga bagala okuta okumuta ekikopo kakimugyeko ki omutwe akati lubuto ati unabuza wewe nani nani atakuja hapa kona yajaba kigatize lubuto kwa nani lubuto naswa nasirikia naddamu tinze lubuto naga ati okusaaga najijjayo lubuto ebyenda pi bono ne buddayo ne batunona tusula lubuto tumweze emitala otusibye obunyo umwetika mpaka otane lunyinyitira waye ulutayi yavuga emondo ku mayanja okumaliriza wekisibiri nga tesirise misana kiro olwaziba zule saa 8 ogwemse kubanga etonya tesirikirira abasajja basaba kubotola babatola gobero tubatwe ku mayanja abatega tutugo okulenga bakuba UPC 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 ofe mwategete tuli bazingeko ogweno okuita bika ogetutuke ewanali matu getutuke kabale aha nga nabavudde ne kirolo bona bazinze ko bali kugundi kudanze saka tuita mpaka Kalongero twasangu mu gutano guli Kalongo guwezewezeeko bali mu kusima ndaaki etukapinga abo ulu netokotya ku Kalongero netokota katwena wonyuza kunywa lwendo lw'amazi babasajja abakuba ekitogo ne kisesuka nga akote empiso n'ekiyuza izo okisensula nako satu kati nako labadde ng'olwokuna sirwejema nayiya nati mwategete abasabe kubagumbulwa tufuneko obuwerero twetulete tata kati yaki moroka just motoka etaliko kintu kyonna twalika abantu 7 naye nga bekuba kerere neyuwa negugumuka nedda emirundi 7 tebajja kwa wakwanyo bana musajja bugema jige bayiye masuli itaje basibira kwaliko abantu 7 n'emmotoka nejja neddayo bali balowooze nti eyuwa nti kudde ekikula kumbe wa kwe kubisampewo tinga tubeera nga baduka badde masulita tinga bakusoka bali babalekenga esaiza z'olugulugu ati babalumba ne babalemera nga bayitirivu ne bakomawo ku ddanze tubeera ku ddanze twalwawo nnyo kumala akaseera ati mpaka bagana nga batwawukanyamu batugabe semuto kati abamu 2020 kumala bulungi training ne batuuza kuzongere tuyinga kabira ndambeya awo mijinje ne batuuza mu kampo kafu tuka training amwongera okola training tutajimeze bakamanise ngo okutugaba kwanji nga bagaba kikundi kino kyagundi yenga fe tuli bakulutu okay nga tutuke nakaseke ave nakaseke ere muri atuje nakaseke bayita namasuba kuve karasa nebegata n'ekikuba nimba gibatira omugenzi kagwa emuli jo yange gibayitanga kagwa nenga ate muntu yali musajja mululi nenga itakuba muli bakuba era de batakagwa teri muntu yasigala mu lukola manya bulemezi beno ngeno okwera noza sawa pamaje n'abantu babulijjo okwera sawa bize okweremu nga muntu amaze okuyingira emuyenje nga buli omwaddusi so yali mundu menye yali mundu menye aliko kutugabagaba abantu abujja bagamba gwenigenda jini mwemugende jini ati amaje bagatangwa abantu mwemugende muninga wala bagene kigatta abasebe badesibe bwa wali obukundi bali busatu tukenga tuwangalire kinana mu 3 okulinde kinana mu 3 kati watukama amizemu kinamwe 5 tutuse wayigodo turuke wayigodo egodo kiriwe era kiri eyo kiri mbulemezi kiri singo ati muzeyi nga akola olukungana bali ne Moses Kigongo Moses Kigongo yayoge kigambe eki anti bane banansi banamaje toluganye lero muntu yesale eki egezi gotwaje nasana gotwaje kachiri gotwaje bake gotwaje wa biganyi nekira mtafunge mudomo yake ani ayogera Moses Kigongo chabali abagezi gento kutawanika twaina afande wafubuka yali wezero obweyo nga tuyunga mu tuliko ne kinamagoye aga ni mwategedde tukwate lino
Bino kwata tutambudde. Baje batwaza famu tetumanyi nayo. Bati kwatwete tulumanyi. Tukoma kumanya eno nakase kwanga bamuje twatuwanga yeri obutaka bwaffe obwabajjajjaffe. Tuyinga Lukola. Tuyinga olwatuwa tulemereddwa. Twatukakalwa kitagayaza ne tugwa mu Adoyi. Tukuba natuwezako program entuufu. Ne tutawanika. Nekuba netonya. Olobulyo addeje yava nga muta kudda tulwali naye mundu mulina tuli twali abana nkagamba nga tulina mundu zaffe 3. Okay. Gaffe tulina kujja kuwangali je tumanyi. Kuba muri n'abawangali muri bagana nkalinga kamulega bawangaliramu. Era ogeno kwamba bafuluma ono geno kolaki okuwamba tebatiberekera nnyo kirya. Natusuka tulemererwa. So ne mugwa mu Adoyi. Tuleme natulazamya. Jitama tuama jetuya tetumanyiyo. So tudda wano. Tutambula waba mmayiro kumpi ngaga tuka ku Kitogo. Ekitogo olengere yakayumba kalinga funfugu. Olengo mutatambula oganti oba nkoko. Kume kwapuka baba manya baganti walabe ko sizaire. Waba wala. Tuolekerezaire. Tulemereddwa. Tukuye ku Kitogo ekifuba tukikuyeke ekifuba ndo za mayiro ngaga. Okutuka wakati eyo taata. Walaba entebe y'abasajja gye batuddeko. Akulika ebintu byakolanga epapula biti. Naye ng'ovaano paka Namungona. Naona obugazi ovaano paka Namungona. Twebuuza nga eringa ntebe. Tubuuze kyekintu. Wakati nyanga. Mazzi metona ojja kukola ki? Kuyita. Akati wali yalira omugo n'agusula yati. Wadde n'okuba yakavulula. Kubo tudde mabega. Manya wawanvu. Tudde mabega. Tukubaka ekifuba. Tukubaka ekifuba. Tutuuka ekirangazi. Tutuuka ekirangazi kuba netonya yazayisanga 8. Ono tukakumoga nabisojjo. Nga guzibye. Kitogo kivudde ebule nebweya kigasseewo. Nga nebule nga kalinga kana akasimu. Nga tekayitawo. Je tudde emitala teri nakasubi kokolenga ngako. Akatooka ako obumusa. Tudde kiranga netuwangalireyo. Zibaziwe essaawa 4. Netujja tugwe ku kitogo kyekifa. Twasanga kigenze kita. Naye ng'obukubo uko kimaze okuta naye ng'eyo isaabu isakikaki kagereeko. Betu tukakugombole wa Kyato. Kabali bamanya bagati bali mwategete. Twakamanya ennaku ezi tetulya. Mune kugombole wali emiti gya ffene emiji. Natudda kugombola nga tuwanula ffene. Ndibota. Baba ine bisoya eby'emmuno akumusaba soza mu kisolo hatalina. Kwata kiti. Tanga kuluma ngakima. Omanyi omuntu amaze ennaku atolyangako. Etugwa ku twe ntubolerera. Lwatwe tubala sanga 9. Ovuka bujobo. Bona. Tusana bwanaga namagwene ngati mukasa wategete obumbega tubukwate. Onti utalina mundu tukwate bwaki. Naite dakika 5. Kyoli alise ekikopo kuve katoke mu katawuni. Saka batuzinda kwaga hapana uwa. Sikana mukono. Na ine kiso n'akakumbi. Ebyo nebitupa. Noli binzo kundetyo obulabe. Kaine sigaza akatunda ako nakalonda gayaza kano. Kenali sigaza. Nimani kali kananyi bulamu bwange. Agatunda otegeeza ki? Gulunedi? Siki gulunedi banga kachipaka sole kano katunda. Kabangera katunda. Okay. Ne kabako kakonda ka fuse. Mukule empiso kakwata boti. Abasajja bajjanga 8. Na katawa lwezi. Yomu tubatu natuza kufa. Katubuka. Nekateri nga 6. How? Weka mata MKadogo huyo. Abantu ali abagulu. Wabateekamu. Akati oli namagoye. Atayidde obulabe. Bali wano salize busiikiri wano. Babakubye. Kati omuntu yenna abukyoli balenga tebafa ssebo n'abasinga. Olalinga yo mujungu alikuwa makulu bita busiikiri yo mujungu kamata huyo. Yabatulembeza bakanga muri. Yebasingania ekidomola. Bakitemi. Bankubye ennali. Bankubye ennali. Bakwocha. Ninala amazere wano. Iringa bulolo. Bakutonyeza. Babalula batu amutawuli katoke atubeera awo zibaze saa 9 bana mirambo gaze gitwaise kati agita ati na wifa zalieze
zikirira kati ono omukola alava kumega ali kumuzinga gwe na za advance agwa watu wanyeleza toni wanatoka wapi wale siku ya joint wao wayekera wapi walikuwa wapi akuje naingaze ndi ajana kama tukale babuza nagali ate ono Kadogo abadde ki bamucho binna nasirikirira a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Natubuuza bannaffe baabuuza bye badde muzenga nze ndikumiranga gyange ne banyoye banyonyodde. Anza kunyonya naga nti bali tusegali kila wantu kupeleka pa kwa bombo keso mena kuja kesa watu nyeyo yifa wakwatanga watu omugwa kigala wakwatanga watu omugwa kigala atera nefune ekiwunde ekyo kuno emanfu bitana ekiso nenga uwe watu epakiranga ki so ya mwanyi naye mwenda kabya yagira ngo baba tudde ku bitundo ya gwe mwenye bali nga bonoyi nga watu ebitama ne kola ki ne bagigomya naye buli asiba nga wetu wakati watu gwena kufa Obura wi gegenda kuli ajira kuti bakutwala wa baba twala wa bombo watu kuba bombo kinana mwesatu mwezi gw'omwenda watu kuba bombo tingira go down watu muleme na ku 5 banafe ne watali squad ezo kutunoonya emuli avuga kuva ku sawa 5 ez'ekiro paka 12 okumakya go down ne babula Inkera ne batuta 8. Ngolo bali mu barracks. Je go down eringe no kubiri. Barracks eri bibi ko isiko ibiko. Nenga kubiri eno. Bali kiti kyalinga kyawo kali kwacha kali kyalo. Kyabanga kiringa muvule nenga kikalo. Ngo bali go down ya. Ngeri mutaka. Ngato ali mugezi otenda kujimanya. Inkera batuta 8. Twali mu kikumyaga. Inkera. Kati wakeranga kumakya. Naga mimi nataka kunyia damu. Wewe kuja hapa. Akube kisipi. Naita mistiri. Natika musayi. Musayi. Agukozise. Kunywa. Nateka mu amazi nayi girate nigugira nanya. Mukikobo. Mistiri. Niswane eza maje. Bagita mistiri. Aja mire kuwa muzuri. Taka kutumia damu wekwenda kauko. Yaza atambuza amaguru 2. Otambuzaaga n'olubuto lwako nga kwotadde. Bakuba ne bakujjamu ku musayi. Musayi. Ani oyo yagunywanga? Iyo sejja bakalumoja bali bangi muri bakyoli balango bateeso. Anyo ku musayi. Enyama y'omuntu atenge mu obuzibu. Fe bagitulisa nako. Tetanga twanya kyakotebwa kugirya. Walya ku nyama y'omuntu. Tinga twebakamu banga. Mu barracks. Barracks. Ebombo. Leko sinejane tunoonya. Batuta buli lunaku wabango nga balese bafiviliani bano baani baba yunzeko kati mukama ekyayamba obaleta abaana bakyaligonza abaana bali 20 balulu ro mune bali balulu bane bafuna chance awo efuna program etutegulula etutwala eruzira pa prison etusigadde mwana mo etunyira pa prison tebaka pa prison miezi 18 Lutwa Museveni lutwa wamba mugodani wali mukomera mulwani mwa basajja abogeta bani bali bawere 10 oyito jera nga abasibye bani nga bakola amakosa baganyogeno okulwana ate battabusi bantu nabagala kandoza obote n'abanono bamuyambe bako bayingize mu mukomera sagwali mwana gwekiro tunakola kumakia agwejoli abafulumya fatwa okuya ndi bamote bafusoyima tebafutu bagoye tebayise okubite bayisewo kati obagwe ya saa 8 ogwebisana loka bayingize mu mukomera kati nga tekikirizibwa taja batanga ni ku 7 wagulu eyo njotaka sana sokolesa sewe yogera ere komera tisase lita ko bisiliti lino nyama kona teriko nako ni gati lise ngwe nakuba munelita munelingira lise yako biselezi lise yako biselezi
ngabayinga bata munafu yali kagwa yali kopolo n'omulala akati omulala yatafudde nga bamukubye ku kiki lususu luno kati bwe tusebadde mabega bagati akuna dawa mumalize huyo bacho je bafulume okulya 99 osine twice wako baba tuteekako bakoza amanyanga bateekako simulala tubeera mu bayi twabalamu ati guli amalo okuwamba lutwa ati Museveni amagala soko yimbula abasajja be omusiba amagezi okuteesa soke mu abasajja mwasibira obwerere kyolo lutwa Museveni nakkiriza ira mulekeza tununa eruzanga batubira ku square atukubira bani bokero ntukyakale tukatuyane nenga yatuweza kuwamba sibe kire kigwe kya kuki wanga basi bayimbura okuva kinana mu 79 sanvu mu mwenda Letiko siyalite emoroka zengoye emoroka zali ezebigugu ne bagabe engwe kuva ku kinana mu sanvu mu mwenda engwe ezagweraho ku kinana mu esatu kale baganti abasigadde abajja mu kinana mu ena ya mu etano mugire mu ngwe ezobusibe ila futajja mu ngwe ezabusibe ababatadde watu okusosuya baganti buli muntu yesali musalegezi bannamwe baliwa kati mbantuuka ennamuŋoona nebanga nti baganda bali mu lubijjaawo ewakapinze akali nesale kubo nengenda ekazo baganda bange ngende mbakazi baganda bange bana bulane basaka bali agenda ejinja nangati gwe tukutwala ogenda ejinja nane ngobya tugenda kugulugwa egayamuka tugenda ejinja ejinya ne malemi omwezi ogwo nefa musajja ejinja ngogenzeewo ati nzija barakisoli oyo sizzeeyo zisasoka kuddayo bava mukomera basoka kuddayo otyo nengende ejinja kainafa musajja bamutanga ntalo anafa okusimabirawo kawolo ayisadize na jembe yani sukuba yani olusuku gaweza yikanga 10 aneta kapingo mufuke manager kati mugade gwagobyemu araba bubi agenda ku police wali mabira weta majenti batwetedde omuyekera bamaze kwa abapaka 770 bafu ngenda kunaba abasajja bampo naba koze katonda wattu ate kino kiki kinzizeemu tupa tuendelee bantaddeko moto wange twatu okuveeka soko so tugenda jeme nga tebamiraga ntingira mabira lebisebe twali masimu abasajja babagaga bayinanga zinzo kuki ezo kubisenge kati omusajja yali muganda yali sese nga babamuga basajja bamukute gumali tamulesuko majanga jako police nga boogera kakubiro li muganda esimu zibaziwa saa 8 nga atuse nga bagenda mu office bebe ne batayo gate twabimanya batuka mu office olajja musika ganti ono agende olutumusigaza olubasigazani nimuyekera basigaza gwe isaga nasiga nasula mu lunalo n'olwokubiri kati ekiro za saa zali zolanga 8 abanunuzi nga batuse bakunonye bajja bakuba bugundi obwo ate bamanya nti mwendi nabo banekanga bwekanzi era yanekanga buka yalinga ne wano yali aguze wa nankabirwa bamutanga sekito Buganda woyo yasinga namu ngandi olwakube kubanga ni muri nebasimu omuli ebyambalo byamaje biki nambuza ati Serwanga Katumba ti watuuka ddi wande mune batinde wendi nga bakubamula nga bajja omuntu nga bajinkanyibira ngenda kukiba kukyoli atumya bwati sadiza nga batuze mabega mabira tutuke kawolo kudwaliro batutomeraawo paka kulugura gali yamuka ogana kwera ndoza saa 8 nga tumaze okutuuka magamaga okwera 8 ogwenkera natuli jinja town eteri ya chorus twaita kuyaki kuyalugura gali yamuka netuwangalire mwana akaseera tutuke busembatya tujja namunyumya nairemba ivuko palisa kamuli budondo netumali emyezi gye tumazeeyo yoka batuzza tukwata oludde tololo bodumba buswera nayigongera mpaka tololo toje namali emyezi 8 kati eyo ndangu okola ki kikopo Rwanda elesa siye to bali kwa saa 12
neri kuba lususu. Okay. So bwotyo bulwano nakoma nenkoma ku kyalo kuno bakinyepangereko emyezi ng'ebiri ewa kitange nani kyenyepanga emyezi ng'ebiri maze okuzimba kasukali kasubi kubanga yataata buyimba gwali guli twagusawe guli nga mama wafe gwali akomyewo bandi omwo wali mbate nanga tibwategete sajja bakonoonya ate kiki bakonoonya simanyi baganda bange kye bakola Katumba ne Kabugo nani ne Kamulegeya bandi omwe saa 9 ogw'ekiro ennyumba yonna bagizinzeeko emabega naye akajikali kaddebe amalyango ka lubaawo naye nga n'okwanga ennyumba ino eyakanga erimu amasanyalaze nembuuza ayi kikinga muze naki osajja nekyambala okujjako pode nanezi ez'amagye zo nali nzirinamu n'enfaso gyali egi najja nazo balikitango godoze faso buyinki 3 namuze kiki gula teri buzibu nandugula ngeno dugula nga popi military wanza kati mbandu zayo yapana fungua yamu nalutanira bati mabega walo niye bakijana sidagani twagala mundu sigwe Katumba kwezo wemba Katumba kitwagala mundu nona buyumuze Katumba tuli banje kubantu siganyi ndi Katumba iwa mazani ndio Katumba imaze kinatame ndio Katumba imaze siga kayunga ndio Katumba iwa maze nagamba ndio Katumba kwe Katumba kigwemwaga olwa mbega ali muki mukubo nti yoyo abakasajja watu weza kama ubone wanzo kamena kibeta nga kajuma akali akeriba kale kaseti kumene kwa idi amini ngakeka numa kagamba yoyo alikuwa mujekera Nesiga Katonda watu ebadde mune bakwata bubya ne bankwata ne toga mu lubyo olufuti olubantwala bantu wa Muganda wange oyo mugeza amanyi Kamulegeya gabanga konkona site nababuza ewanga ani akonkoni kujide kofi bya mwe mu lusambye nebwa kwegula nezija nenzigulawo kati yayo mu lusambye lwasamanga emigere ebiri ta emigere ebiri kumbe ye musajja imwali bibyo kulansa bye ati ye yagere emabege twalina yo kantu kaffe twatulanga mu tweseza bila matatu waffe tulio moya kakola kaffe ngabo manyi basodia teri akamanyi bamanyi duko kokuguli emiryango munenga akwata moto ku mukono bapa kati boduke nokuguka yebaga okulanga bafutusenga kawundo bago wako nawani mpaka kusa muludi we left that alikimya na bono yali wa yetu ngabayingira mu Kamulegeya yoko sanga biyo mu kombati biki ngababikwata muledi yali amizinda alibiri nganje kwata aluke wangu aliko musayira amanyo Uganda anga mwache huyo bale abaleka baduse bibaliko obuzibu nazire wange apangali wange nagono kuliko ngoluyita mbuti bwentyo so yempumulayi yeyo wafuna muki ate nafuna muki kufuna mukwokibwa muliro kuba byoyisemu byonna ebyo wawumula otya newumuzanzekka wewumuza wekka sinza kwati banfumuza nobivaako natiriginya jange nana sinaka ekyasinga okutiriginya nali wangaliddeyo 88 nali badde mpangalirayo naye kati abasajja batandika bali abasajja abanyino nkooto kulanko tugeya tobusajja Buganda bwaterembuna naye tebasoma tebujja kubeera nabo kati nali sasoma kati ate mbe nkole yoki nga ne yasoma nagolo kutafuna ngalanka kutuko kuja jeno akwaba couple sergeant kwe bakoma nyeru akite mwasoma aleka gwe esomero embalala jeriri emyaka ejedda yatekebwa emyaka ejedda twagenda okusoma wamana kutusa muki mukono akwata kutu otyo tova kubaleka bya musomesa bano ne bali bwamana kutuka no kugenda unotaika mu P1 neka mpulira middle mpulira baby mpulira top mpulirani mpulira kitaliyo era mu twali maje ko kusoma kwali kwogedwako tabo Kadogo mali bwe bamaliriza oba ali okuliridde dda yosome neka watebereza musajja wazo kwada ku muntu oba se batoseko kali gwo musomesa nakukameninga ati akujemo mulamwa omuulirize omaze n'okunywamu otudde oli mu kirasi obongo bodoza kirala kiraba
kali bwe buzibu obwo bwe buzibu obwo so bwotyo bwotambula neto bwentambula gwe tewafunayo ranka yonna ranka wafuna namba enamba nayo ngifunye eri 345 345 namba 3 bweziti okay so gwe kikyoyinza ogamba abakulembeze abali eyo na ku nsonga z'abakadogo mu mbeera naddala bakadogo abakulembeze abo veteran gye bayitamu tudajanyeeko okumala akaseera guno si gwe gusoose basooka ne bajja muno maffe mubakka ne batuwandika foni zaffe ne zigenda yakyali Goma tena fuka dikisiti ebyerekera eyo ati ne batuyita ne bagati buli muntu agenda akebera amanyage bane byali ku kisengo okwo oba gakomyewo twawo tukanga gakomyewo agamu tigakomyewo ne biwangalirayo kati batuse emyaka giringa 5 ne batuyita bwe batuyita betaze kwita manya kali okwa ne edobozi eryange ettono kati ebampita uniform za chuka kuna loiso kati nempita kito tebawulira kati nyuma kawende uluvanya bagisa abantu wasi natunulu ati ani akutunulu na loiso naga gwe Katumba gwe itaba ngamusuko waleka nanga ndo bulago bwafa kintu bwafa ati ate buli akaki gwo bulya bwange tebulya ngaajiza kalisomamu ngabaji wantu signinga yatukomawo bwe tukomawo kuno batuza wali kugundi kulimbo z'abasiramu ewa gondi la asidi nga batukosa ipapola gondi wali weyingira wakolotya babijuza byeyolekedde bigenze tuba tuli awo batuyite ewaabo so kyali batusa mu kamera etwegako buli mugabo empita gyayitamu gyalwanamu ebyo nabe ne bigalirwa eyo kati bamala okugalirwa eyo bamaze okwetolwa emyaka ndowooza gigenda mwaga Rwanga ya 2015 ne bampitira ewa Kiso nengena kuseti banka wali wa Kiso nase yanona bakwana bakubwa bufananyi kola kutia twatugende wololo twalize mpapola sign izezi nkuteka sababu banka siri mukageze muki mu computer kalaze milioni meka 5 kuya okuza abasajja batubba kalaze milioni 5 akaye bagiro kubala milioni 5 abaka mu kitundu akali ngebe kubira nasa akude batage tuge kubali wala twakugombolole manju koza ati kati obuseneze batu wadato duka bodusi tya aja tugende kubali agankulya akaga nampaka mwaga nenkomawo yamuga tinda milioni 5 ati mpaka mwasaluka mu kitundu naye jatuddeyo ngatuddayo gatutwa ne bakasi amubuza kwa ndabye butala ati mutendeka mu kitundu kati agula wa account nangula account ya mtu arogo ngaba omuntu agulya na guno guliko emyaka emeka simwenda Computer yalaga milioni 5 ne bakuwa kamu kitundu n'akamu kitundu ne bakulya akaga abiri komusa kitundu ali mufunye bazu ko bali bulya oyo vulugu omuya mukano vulugu wachi tategerekika muno ndeka kumwerabira muno yabona atuso obukwasibwe ndeka abasajja babo batumanyi naye yani saza okumanya kitundu era goli yajja nanonya namanya nade oyave gulo nikumuni mwe bisikana bya nyanja maliba gano bako gekadakata nezinga fulime 10 abana bali ninga thena badindira ku maliba ero ole yasaze fudde gabanga migweno okunonyono zijja wane wono yasaze ku police bozadi ambaza gwe tuteka gulo biti waka tutuse ku police kulabe tusaka sikulabe ko ati bali ngenda wakafulage eyo tambule tugende wali ewo ligundi wasajja ali wasajja tumuga agenda tuke kumuyisa nanga muyisa gaya kakubyedda odo olira na kubakerere ko bisaga yakakubyedda ko ko fetu wete kola ki onanga ati ndabye kawesa ayoza ko bigere kawesa mbera FM gamanje tuyitamu okay so buzibu kati kyetagisa okolebwa kyandibadde kikolebwa mukulaba okuku bwe mukulaba okuku okwange gavumenti yali bade kweba kabwe basi wali tuli nkale futuli bete kyatumanyi naye ali tujjukidde mu bulimi bwe twayitamu bwe tuweza kumala myaka 2 nekwa kalinga boja bwetonya nekuba kuva kumachane buziba ne bukya noba okutenemu n'obulyanga ne muto kyalira gikola uti mukono gona guli guti ate olubuto olubanja
Bwe twalwanyisanga buvumu. Kwa watu bange kibiri tuli ku parade tulwanira fuga bikokola ki kulijjako ne tuguma kwa tujje kubanga mitoni obote twali tunakutuza ku myaka je tatwalampa yesa tetwamuwalampa nefe tiyali gamye nti tutaba tukole tuti naye yali kakali njala muteze kali yamuzeeyo yosenge ekivu kiyingira mu nyumba ye takikuba yasiza n'endabirwamu bansibulire basebo baganda bange bwe bali kujja kutubuuzaako zibyange byebyo yese twetaaga muzeeyi atujjukire naffe tuve mu ki mu mbeera embi bali akakadde n'ozuuka buli bwako ebyo nompaya akakadde nendi akwako oba nempaya ataano nendi akwago era siga nti manya nti omusajja anzijukidde bwama siyali timulwanirira ndi eno bbali naye ate ng'ekisira kyatuuse abalimu embavu bamunyigiriza era gabayo amagye gange gali gakomewo wansi kiyagaza Mwami Serwanga Katumba bwatyo emboozi ye ndowooza ogiwulidde emboozi zonna si nnyangu okutwaliza wamu embeera gye bayitamu mbadde seetaaga na kumubuuza okulya biki kusula byonna ndowooza owulidde kusoomozebwa kwereere kale kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.